Yo, this is from KITALO nnyo KITALO ddala ennaku n'ennyika ebutikidde bangi oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa akagudde wali eri ekigogwa mu bitundu eby'e Matuga oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya trailer ng'eno etambuza amafuta okulemerwa omugoba waayo bw'etyo ne yekkata ekigo abangi ne beddukirayo okubanga ate bafuna amafuta ag'obwereere. Wano nno babadde bakyagasomba omuliro bwe gutyo negera mu maaso okubanga ate gukwata oluvannyuma lw'emmotoka eno okubanga ebwatuka. Bangi bafiriddemu besinza kulaga wano olw'ensonga za YouTube naye ngate batokomose nga bw'okiwulira ne basiriira tosobola na kutegeera ani yane. Weewaawo bantu bangi batandise okubanga ate bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, abamu banenya abagenze nti lwaki bagenze mu kifo ekirimu amafuta kye bamanyi nti kiba kya bulabe nnyo, so nga ate abalala bavuddeyo okubawolereza nti bwavu bwe bubaleetera ebyo kubanga badde basuubira nti oboolyawo bwe banaafuna amafuta bajja kufunamu akasente, naye ng'ekiriwo kyo kyekyo bafudde bayitirivu. KITALO nnyo KITALO ddala. Mukaddeke kamu nnaku na nnyiike eyabuutikidde ab'emikwano n'eŋŋanda ab'omukulu amanyiddwa nga DJ Muliro. Yes, ono yafudde ku myaka emito nga bw'omulengera era nga kigambibwa mbu yafudde heart attack. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Ozambe era ng'abadde omu ku banywanyi b'omukulu ono, amawulire gano gaamusanze ku nnyonyi era nga yagenze mu maaso okuba nga ate atuuse okusaasira kwe eri abo abamwetoolodde. KITALO nnyo KITALO ddala. Yo bamenne nga kirisha mwana ebyatuuseyo mwana nakulejo si birungi. Uganda yaffe DJ Muliro yabikozeemu naye nga onagamba mwana tulina kuguma bugumi naye nga si birungi. KITALO nnyo mwana maka Mungu akugumye mwana kirungi naye akugumye mwana si byangu. Amawulire g'abaana abafiiridde mu muliro wali eri e Busega abasatu gena kutuusizzaako byongedde okulanga oluvannyuma lwa maama okukatema abazze okukungubaga nti omwana omuto yabadde asembayo omulenzi w'emyaka 3.5 taata ow'omumakomo si yabadde amuzaala era nga kino kyavudde ku taata w'omugenzi okutegeeza nti omwana wange temugeza kumutwala ku bijja byammwe mumumpe mbere ng'ate mweziikira. Awo nno Semaka we yategeredde nti omwana ono si yabadde amuzaala wadde nga bonna bambi baatukomokedde mu muliro n'ababe ababiri. Bannansi b'eggwanga lyattu Uganda bongedde okuwanjagira gavumenti ku lw'omujjuzo gwa bannansi b'eggwanga erya Eritrea abeeyongera mu ggwanga lyattu Uganda buli lukya era nga bano baawamba ebitundu ebisinga wali eri e Munyonyo. Kigambibwa nti bano bakola emirimu gy'omuntu wa wansi ne kireka bannayuganda bangi nga basobeddwa kye balina okuba nga ate bakola era ng'emabegako awo nakutuusaako abali mu mirimu egy'obwa bodaboda, abali mu mirimu egy'okutunda amaduuka gano agali ku retail level. Kakati nno wenjogera poliisi mu bikwekweto ebimu bye yakoze yasanze abawerako ddala nga mukwano beerenze mu mirimu gya neekolera gyange oba bamalaaya era nga kino kyongedde okuba nga tekiraliikiriza bannayuganda. Omukyala Munnakatemba amanyiddwa nga Tinde ngono ali mu Fun Factory era nga amazeemu ebbanga olunaku olw'eggulo yakyaziddwako ku puroguramu Mwasuze mutya. Awo nno nga we yasinzidde okutegeeza bannayuganda nti ye nzaalwa ye Tanzania wadde nga yakulira muno okitegeera naye ngono yagenze maaso okuba nga ate atutegeeza nti alina ekizibu ky'alina ky'ekyokuba nga alwana kuva ku sigala akommonta sigala naye nga sigala yamufuukira sigala mbu kubanga ekisookera ddala wabbeeye ate agezaako okumuvaako ng'omuntu naye bikyagaanye. So bw'oba oli eyo ng'olina eggezi lyonna ly'oyinza okuba nga towa omukyalo ono okuva ku muze ogwo genda mu maaso okuba ng'omutaasa. Kino ndowooza kye kibadde ekifaananyi ky'olunaku era nga kibuutikidde mikutu migattabantu oluvannyuma lw'omuto eyalabiseeko ku graduation ng'ayambadde bidiko so nga ate banne bo babadde mu ngatto eziri covered. Kyennyamiza bangi era kyabakwasizza ennaku ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Elja mwite Lydia Jasmine bw'atyo olunaku olwaliro ajaguzza amazaalibwa ga mami we ng'aweza emyaka 62 egy'obukulu bonna banekedde mu bugomesi.
Weewaawo vidiyo eno yagenze maaso kubanga ate epostingibwa olunaku olwalero era nga oli yawandiseeko nti Zari agulidde mutabani we emmotoka era nga kino kiviiriddeko Zari okubanga avumibwa mu comment section mbo ennugu alaba Sheila ya unveilings eyiye kakati naye kwe kutulaga mbu agulira mutabani we emmotoka lwaki abakyala mwagala ovuganya bakyala bannammwe Zari ky'olina omanya avumiddwako mukutu ogwa TikTok naye nga ate abamugoberera obulungi emmotoka keno yajigula mabegako I think it's like 1 month back nagenda maso kubanga ate ajiwa mutabani we ate nga ye omukyala manyiddwa nga Nakangobi Jennifer Folufiga avuddeyo ku mboozi gina kutuusizzaako olunaku olweggulo okuva mu kramanyiddwa nga MC Uncle Ben eyavuddeyo bw'atyo nagenda maso kubanga ate ayogera ebigambo kumukuru amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior abasobodde okulaba vidiyo y'olunaku olweggulo mwabirabye yesa omukulu yategeezezza nti Tamale Mirundi Junior mbu yeebaka ku maama we ekintu kino tekyasanyusiza Fulufiga era nga yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate atabukira Bena muve ku bamaama b'abantu ndabye ono omusajja Feria avuma Junior notukogana nti Junior yeebaka ku maama we can you imagine ozogenda kuwona ekikolima ekyo omuntu so muvuma ebintu ebirala bena nawe mugamba tambu yebaka ku maama we lwaki omutuusa kumuvuma yayogedde ekigambo kimu nti mwava mu Uganda mumwetunayo mwali munyirire Uganda newe muli kati emmotoka ze mwagenda muvuga mwenna mwali mwevuga n'obulamu bwe mulimu kati nze nasanyukidde nyera Sitesa Mayanja ng'akomyewo nasanyuse nyera ndi musanyufu nnyo n'abagamba mwave Uganda nga mugamba minga muli bubi mukola bude mu focusing ku business no muvuma notuko mugamba mbu yebaka ku maama we toyita wokoma temuyita we mwina koma kalampane gwe mukola nakanyanja ke mukola omuntu nawana abera president nga atudde mu ntebe nsuwe ntoso na kusimula wadde office ye muve ku bantu mbalabula muve ku bantu lwaki mbagamba muve ku bantu mujja kwezaalira eminyira ojja kuvuma mama w'omuntu ojja kuvuma omwana w'omuntu akole revenge nga tagikoze gwe gwakulekewo olabeko owulye ku pain eyo mwerabira nti mugenda mutuvuma nga ate abakadde bamubaliwa ekyo kimanyi kimbwa kimanyi mbwa ki ekyo ekimpita embwa buli lunaku nga kinaku kizibwe wabe wakyo waliwa wanenonge bweyoge kinaku kimasiki nekiwadde Oluvannyuma lwa fande oba lw'abafande okugwa mu bintu yes wabula nga kino kyonna kiva ku butambi obwabakwatibwa abantu abali around them omukulu amanyiddwa nga Kazungu avuddeyo n'asiima abo bonna babeera emabega wa kamera zino naye ate ageze maaso okubanga asaba abo abasuubiza abakulu bano ebirungi ebingi okubituukiriza baleme kubanga ate babasuubiza mpewo jjukira nti abamu basabiddwa abaana baabwe babaweerere paka lwe banaamala emisomo gyabwe so abasabye abasuubiza batuukirize bye basabye. Video y'omusirikale eyo egwago yabadde ekuba kyali wange yagikwata bamuyitaabu ekyamazima buli lwokwata video leka kulowooza nti onafuya era Abu Boy nkwebaza Boy naye namwe kennyini polisi ya Uganda muleme kusuubiza mulenzi oyo mu kamera nga mwagala obbawaana omulenzi oyo mumuyambe oyo muvubuka nze mwidako ku Mawanda Road Abdallah nga buli kaseera mu nkuba mumusana pelekiti ate tanyiiga mumuyambe muleke kusuubiza mpewo nga mwagala abantu obbawaana mbu polisi ya Uganda mumuyambe mumuwene ku jjinja gayakola oyo gayakola musigale nga mukwata obutame bugenda kuyamba bannafu okulaba nga basituka era abo mwana nsaba wakitiibwa Allah akumalire abo nsaba wakitiibwa Allah akumalire abamu tebamanyi gayi yakwata vidiyo ngenda mubateera waawo wallahi asiimwe nsaba Allah akkirize ku mulimu kwennyini kwobeera kusobola okujja omulimu leka kubeera ku mulimu ng'ofitina munno nga gwolowooza nti omulimu waguloga oyagala munno bamugobe ku mulimu kyokka omulimu gwennyini gwe gwokolako tosobola kukola mirimu ebiri. Polisi ya Uganda eno message yammwe mulebe kukola kabampaane nga mwagala babawaane nti mwakoze mumuyambire ddala nga bwe mwabisuubiza musajja tunaye yeesiime ekyamuleta okukyusa bulamu okitegeera boy naye nga abo mwana thank you so much.
Omukulu amanyiddwa nga Muzeeyi Magala ng'ali mu mboozi ey'akafubo ne babizonto. Yes, bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza oba ayogera ku nsonga y'abasiraamu okuvvoola Obuganda. Naye nga bw'atyo yasazeewo okubanga ate akwasaganya ensonga eno. Naye Katonda singa yali ayagala tumanye eggulu nga bw'ali agala, baali tebawandiika Kurani mu Luwarabu ng'ali agaliza ffe. Alabika yalaba Abawarabu nga bampisa mbi n'abawandiikira ekitabo kyabwe babeeko obulunga munene kati banaawula ntalo ku bantu ebina byonna ebitukuvu si by'Abawarabu. kitabo kikye Bayibuli y'Abawarabu. kakati Bayibuli yonna bagissa mu Beebulaniya nga bawandiikira Beebulaniya, Abeereevi, Abefilipi. Ffe abaali abalongoofu tebaatuwandiikira mu bbaluwa n'egi alife ne bitukwatirako oba Obukafiiri ng'obunywereddemu. ate nze mutuukirivu era nze mbasaasira mwena abalimbiridde mu Katonda ne mwogera by'ataabagamba. Katonda yatutonda nga bwe tuli. Bano abaaleeta eddiini baali babbi, bajja kusiga mu bantu mpisa mbi. Era kyova olaba oli asinziira eri nga yeerabidde n'okwerabira nti buli muzikiti we guli Kabaka ye yagabawo ettaka. Era bajja ne bagamba ye yalijjawa ekitundu kino kya Buganda kikubirwa Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza yennyini ki ttaka, yennyini ttaka. Kati omuntu omubuyabuya atasobola na kumanya ani yabasenza. N'ebbaluwa gye baawandiika nga 14 omwezi ogwokuna 1875 Kabaka ye yagiwandiika Muteesa n'ayita eddiini zonna zikola ki? Bo bannaffe Abawarabu olw'okuba babbi n'abatemu kye bajja kuno babba bantu ne babatwala ng'abaddu. Era kyova olaba n'abantu ababagoberera babayita baddu nti akalombolombo kaabwe akajja kuno kwali kubba baddu. Gwenyinza okwebuuza omuntu ali mu nsi ye ddi lwabeera omuddu nga baakuwambawa. Omuddu ye muntu gwe batwala mu mbeera embi nga teyeesiimidde. Naye oli mu nsi Uganda, oli Muganda, oli Munnayuganda n'ogaa nti oli muddu. Nga ddi lw'ofuuka omuddu? Omuddu ye muntu gwe batwala ku kibooko, ku mpaka mu njegere. Naye naawe ali mu nsi yo omuddu abanga omusibe. Nogaa nti tuli baddu ba Katonda. Nga tubeera tutya abaddu ba Katonda yatunyagawa? Omuddu ye muntu gwe baawamba. Naye kati gwe Katonda yakutonda omuwakanye. Siwakanya Katonda, mpakanya bano abeerimba mu Katonda. Anti batuusa bubaka bwe. Ate singa bubaka singa batulimba nti baddu ba Katonda ng'abanyagawa. Abaddu be bantu be banyaga obunyazi. Kati baddu ba Katonda n'abanyaga mu nsi. Gwe Muzeeyi Magala oli kaliga ka Katonda. Siri ndiga musajja. Nze ndi muntu. Nze siri ndiga. Nze ndi muntu awedde emirimu. Oluvannyuma lwa mukyala Bindeeba okuba ng'ate atakinga omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine olwa posti gye yakoze mu kufa kwa maama wa Gravity. Yes, bangi bavuddeyo okuba ng'ate bamukanika naye nga mubamukanise mwe muli n'omukulu amanyiddwa nga Womal Kiseka. Eno yeebadde endowooza ye ku nsonga eno. Mbunga kitalo gundi okitegeera. Reason being I feel like I am a pretender. Kati mikwano gyo gikugumya. Enyindo omala gatambulirawo. Omanyi babu mikwano giwaga nga nawo okungujja n'ennyindo yo mu kibuga nga bw'owuuta okisigeni w'omu Kampala. Waliwo akaseera ebibuuzo bye twalibuuzizza Mukama Katonda naye biyinza otookesa omuliro. Naye nga weekakaba n'omubuuza Mukama eyo feesi gwe wagitonda oba wamala okugibumba n'ogyanika obwana ne bugizanyiramu. Baba tebagenda kutooca kaliraawo kubanga kifeesi biringa nga bino ebisiibwamu. Katonda tasobola kukuwa nnyindo nnene, akuwa amaaso amanene, akuwa amatu amanene, akuwa effeesi ennene, ate akumma obwongo era tumunenye. Katugume n'obwo bwe yakuwa. Naye era obeeramu n'akeebuuza n'ogaase nga kale baatoolatoolako ku bino obwongo wali ne babugattawo ne bujjula.
Kubanga bweyabisizza nnyo kikazi gwe. Mama wa Gravity tubadde tumumanyi ffenna. Twawalabula mutabani we naye teyavaamu kigambo n'ekimu kye tuli. Tulina bamama be tumanyi nga mama wa Kamiliyo. Abo aba yavuddeyo dda. Naye mukazi wattu yali hambo nnyo. Akabanga konna ke tumulabidde mukazi wattu ali ati. Bwafa no wandika rest in peace oba tokoze ensobi. Bino mutabani we yabitukola si mama we. Kitegedde kati akongo akatono ako koyina gezaako kakozesa bulungi kubanga wona okajajamya nako nekakugwako wepa ate nga ndaba otandise obujajamya ze nkubuli. Oluvannyuma lw'omusumba amanyiddwa nga Mondo Mugisha okuvaayo ku live emo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga ensimbi ez'ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo bwe ziba ez'omusumba okweriirako n'okwekolerako by'ayagala. Bw'atyo yafuna amasimu agererako ddala okuva mu basumba ab'enjawulo nga bamunenya ku ebyo bye yali ayogera. Wenjogera essaawa eno yavuddeyo dda okuba ng'ate agamba nti ali mu kwetondera abasumba wamu n'okugezaako okunnyonnyola kye yali ategeeza. Olaba messages ezimu naye PA wange andaze messages ezibadde zisindikibwa ddala abasumba n'abulizi b'enjiri ku statement yange y'ekimu ky'ekkumi. Njagala kwogerako ekintu kino kyogere ekimu ky'ekkumi bwe kiweebwayo abantu baweebwa omukisa. People are blessed. Ekyo kituufu. Ate ekimu ky'ekkumi si bigambo byange, bigambo bya Bayibuli Maraka 3. Kimu ky'ekkumi tusooka questioning engeri kikozesebwamu naye tusooka okugamba nti kisobola kuweebwayo oba saagambye nti temukiwaayo. Kikozesebwa k'oyo omuntu alungamiziddwa era akiweereddwa era yali accountable towards it. Kati abasumba timweraliikirira kubanga abamu ku mmwe nawulidde nga mukubagana nga mugamba nti ŋŋaanya abantu okuwa ekimu ky'ekkumi. Ekyo si kituufu. Ekimu ky'ekkumi kijja kuweebwayo mu makanisa gammwe era kiweebweyo naye nkozesa ate bali abakiwaayo si balagira engeri kinookozesebwamu. N'ekyokubiri abamu ku mmwe ndowooza temulina ba-accountant naye abamu ku ffe tulina abantu abalina accountability era tulina ensaasaanya yaakyo engeri gyesaasaanyizibwamu mu buli ngeri yonna. Era bwe nfunako portion yange ngisaasaanya nze nga bwe njagala. Tutegereka tuwuliziganyiza bulungi kamako. Meanwhile, omukyala amanyiddwa nga Win Success okuva wali eri ku Spark TV yassa ng'oyakola ne Evelyn nga bw'obalengera bwe batyo yagenze maaso okuba ng'ate afuna emmotoka kapyata naye omukulu amanyiddwa nga Kasuku yavuddeyo kino n'agenda maaso okuba ng'ate akikubamu ebituli ng'agamba nti ono tayinza kubanga emmotoka eno yagyegulidde mu ntuuyo ze nga bw'amanyi omusaala gwa Spark TV. Jjukira nti yakolerayo ebbanga ddene so bw'atyo yagibuusabuusiza naye nga nabo baavuddeyo bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bamwanukula. So I want to ask why omuwala bw'avaayo neyeegulira emmotoka mulowooza omusajja yagimugulidde? Credit bali wa musajja. Right credit mba mugi wa musajja. So guys, munomalizing ekintu ky'okubeera nga omukyala asobola okwegulira ekintu. Talking about emmotoka abantu kiri mutambula mu ggwanga Shiraga Shumba mulimu kutema mugambo musajja afunye musajja omukintozi. Njagala nkubwire gwe mwala gwali mu kwogera Shiraga Shumba legging ya mitwalo 25 mu dduuka. Engoye ze in Pakistan yakutwala 50 okudda waggulu. Mwe basenga mwe babagamba basenga olaba omusajja agulira omukazi emmotoka ate kati omusajja amala kubira n'agira kino. Njagala kutegeeza mind mu kikyuse. You can still work and buy yourself a car, bro. You don't need a man. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulobeddwa abantu singa abeera ng'ali
wano atuuse so okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weewaawo weebale kubeera mulabi mulungi owa PJ the News Anchor. Ngenda kuba nga ate onkwerekereza naye nga ngenda kusibuza emboozi okuva mu bakyala ababiri okuli Judith Hard ne SN Powers nga bano balumiriza omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone okubakolako ebya swakaba. Judith Hard yavaayo n'akola confession eno ennaku nga ziizo emabega kakati twabadde tuli awo n'omukyala amanyiddwa nga SN Powers naye n'avaayo n'atandika okutotola biki bye yayitamu ng'ali mu mikono gy'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Abajjukira SN Powers yali mukwano nnyo gwa Dr. Jose Chameleone mu myaka giri egya 2020 awo 2021-2022 era nga balabikangako bonna nga bapepeya mukyalo nawangalira mu ggwanga erya South Africa. Ye yavuddemu ebigambo bino byonna ku nsonga zino wabula nga kino kikolebwa omukulu amanyiddwa nga Gavana S eyavuddeyo kubanga agamba nti ye yazze kubanga ayabya Chameleone n'emize gye gy'alina mbu gye mbadde mutamanyi. Okuweereza mbadde PJ nga bulijjo atakuumira mpeera nja musaba sigale ng'akunkuumidde mbeera bulungi weeraba. Kugamba amazima. Nabaddeko ku live yo n'engamba yes it's true Chameleone azina n'abakazi abazina mu matako. Yes it's true. Nina ne mukwano gwange asobola okijjulira kuba kyatuukawo nga tuli babiri me and her. Nali nkyakola ekansanga ku Deuces ekansanga. Chameleone mu biseera ebyo yali ajjayo nnyo nga tebanajooca biseera ebyo that was 2019 nga tebanajooca nga ajjayo. So bwe yajja one day nga nkola ne mukwano gwange twali tubeera nnyo babiri kuba twali twenkana biki nze ne mukwano gwange twenkana body hate buli kimu. Mwala oyo baali bamuyita Benta. Chameleone nga atulondamu nga bwobimanyi bugigigigi biki ne batulondamu ne batuwaka gigi kakugenda mu house party ne Chameleone. House party eyo yali buziga konge kati ne tugenda ebuziga. Bwe twatuuka ebuziga Chameleone ng'ayagadde mukwano gwange oyo n'atusaba tugende fembi babiri. Bwe twagenda mu kagigi katufuukira akabasa. Katufuukira akabasa ng'omusajja ayagala siyaga muwala si yekka, in fact both of us, he wanted both of us. Kati bwe yayagala fembi ne batujjako amasimu gaffe. Amasimu gaffe bwe bagatujjako waliwo kigayi akagayi kali awo katera otambula nnyo ne Chameleone kaddugavu kali awo kalina oburasita kaddugavu katono ke kakwata amasimu gaffe. Kati gayi asindika omuwala amusindika ku ntebe. Omuwala yeerwanako ndi awo nno ntudde sibitegeera yeerwanako amusimatuka mu ngalo. Gayi ng'amukuba oluyi. Chameleone ng'akuba oyo mukwano gwange Benta ng'agwa ng'anyimirira ng'angamba banaye kale mutuleke tukole ki tugende. Gayi ng'atukuba. Yatukuba goge mazima yatukuba ate empi. So olwavaawo ng'amaze otukuba everything happened ne wabaawo amukubira essimu. Gayi n'agamba nti akyalina ky'amaliriza. Then on that day mukwano gwange ye teyasimatuka kubanga nze nayitana ku balcony nengenda ewa neighbor ku balcony ya neighbor. Nayitana mu nyumba ya neighbor nze okufuluma essimu yange Benta yagindeetera ng'akaaba ng'ali bubi. Era okuva ne korofe ku Deuces ne batugobayo nga tetukyakolerayo. Kituufu oyo Gayi alya abakazi amabina.
goge mazima kuba yasiyaga mukwano gwange nina n'obujulizi nsobola n'okugamba mukwano gwange naye naakunnyonnyola nga bwe kyali obwo obujulizi mbuyina kuba mu biseera ebyo Chameleone yali ajja nnyo ku Deuces jukira Deuces nanyiniyo yali ayagala nnyo Ready and Wizo nga nemwe ebbala nga mukwano netiwaka yekyanze kaakati naye gwe ebyo byombuulira tolina byombuuliriramu gwe linda kubanga nange sirapu nzigumidde akabina nkagumidde ngumidde buli kimu kati nze okumulabisaamu ku bigambo obugambo nga simukubye mpozi ng'oŋŋamba nti nange mugwemu awo sirapu naye nga gwe kyomanya abantu bazibu Amufule agenda kufa ne taata Amoni anywa cupa ku cupa musanyufu muzibu omunwe kikundi anywa cupa gundi stiki ku stiki munwe ku munwe banegwa akasajja kako muganda waako biri eno bintu biwanvu nnyo nze gwolaba ndi eno mu kava mwana gavana wansuula mu kinya njeno bankuba emigo bankuba emigo juzi nentuma jebbi nga ne radio banka zange nva ku biri ebirala juzi wano wiiki ng'emu n'ekitundu emabega wiiki emu kati nga mbyerabidde mugundi mu mmotoka kati munnange emmotoka jebbi nemuwayo awo 3 nemugamba oleeta ebintu yange kati olamala Kamiri jebbi yagenda okusanga Kamiri abikonyekonye kati naze leero nsibye ku CPS ngenza kunira ne bampa ekipapula nengenda ne bansaba ebbaluwa mu sentina ne bansaba ebbaluwa ya poliisi nengenda ku CPS ate erina naganyawo ku edikota nsobola ofuna ssente kati nazeemu bupya buli kimu yakikutudde yakimenyemenye yankuba ggwe ebintu ebiri eno bingi nnyo sina nawe mbitandikira naye nga gwe kyoba omanya netaaga kukubira ssimu ng'oli free nenkutwogerera essaawa nnamba leero nsibye ku CPS munnange nga nfuna baluwa naye akutwala munda sentinale na kibaluwa kya Nira kati bye nazeeko era ebintu yabigize naye lindako nfulume eggwange eno mugenda kulaba omuliro gwebyo wali oveve nga mbu simanyi mbu omusajja musonyiwe akakono nkugambye sikyasobola kwegwira ku kawuuba biwanvu nnyo nja kukubiraka naye nga wandeka mugeyeena emyaka 5 giweze gavana kati jjukiramu okuva 2022 giba giwera next year we gutandika giba giweze mu March awo next year giba giweze 5 mpise mu biwonvu n'emiga bingi n'oyo omusajja okyega atemanya byabadde nkola ku simu eyo bibadde bikambwe nnyo nsobodde okubeerawo naye kaakati essaawa eno waba agaseeko okuŋŋamba ebyo ate nga wankuba emigo nga wansaba ebyobubina wakola ki sijja bisobola kati munange sente zange ate zanyononedde nazo nnyingi walaki ekirabo kyansasuddemu kati wabula kyemba nsaba mbe nga saafunye lubuto Mukama kyaba nsaasira ate mulope wa mama wajobo jambo mwanyaza biki omukazi yalinga agamba nti buli sawa omwana we talina kusobya namulopera juzi nga ajoboja bujoboja kwama we bale kuba luyimba lulungi kayimba kamaanyi kalungi nnyo gwe nompaga wagange eno migo gye nsasulwa omubwati naye tebyafuuka omubwati gye yakoma okuwaga n'ekibeekozi yakoma ofuna mu bufumbo kati yanoba ndi eno naye mwami wansendasenda naye muna ebintu bizibu ebiri eno bikambwe kino kyewankolera yali setup wansetinga busetinzi tewali kirala mboko kyamisana kyaggulu anti nandi musonyi naye ayina amalala mangi kati nange njagala mulageko nti ate nange nina amalala kati nze ate nange kati olowooza lwaki na blockinze Michael juzi nti Michael ye yampa amagezi ago yaŋŋamba
gwe mwandikire message bweti nanga mpandiika omwami yangamba ugambe it's okay ate nali nsubira okunga nedda mukwana oba kale angambe kale tutuule kati nga bino bitubadde nga tunyigo banga nswanyuddemu namala nantwala erugogo eyo ne tutuula oba ku quality yerubowa ne tutula ne tulyamu kaddina nga we tubinyumyako ne yeetonda ne kati yamera n'amalala okyegera okuva we nagaana ebyo ebintu takyetonda kale ate nange nezira muntu atanneetondedde ng'ate yansobezza kati nange